kitaabwe naye ate bano abasumba mikwano gye baweddemu nnyo essuubi olw'omusumba Ssenyonga owokusatu lw'ebigambo bye wayogedde n'oyisa ku mpewo ng'olaga oli musumba mutuukirivu fayini oli mutuukirivu gwe tojja kufa wakola endagaano ne Katonda. Musumba Ssenyonga tumanyi naawe olina ddata ezozo z'okola. Tumanyi Pastor Shonga, tumanyi ebimuliko by'ozookolanga gwe wagula emmotoka. Pastor Shonga yasiranira mu buweereza, yadduka n'okudduka mu Uganda n'agezaako n'obuweereza e Kenya, twasirika. Byonna bize ozobikola, waliwo ne baganda bo bali bubi babonaabona, ne maama wo yakulema okuzimbira ennyumba ali bubi. Point eri bweti Pastor Ssenyonga ogambye ogenda kulabirira abaana omusumba Yiga balese. Pastor Ssenyonga sooka olabire naye basokoleka mu kyalo, nawe bogenzo zaala Kaleere sooka olabirira abo jeno okojja olabirira abamusumba Yiga. Naye nkutegeeza Pastor Yiga n'abaana be talina buyambi bwakwetaagako, talina kyakwagalako n'ekimu. Nga bw'ozze nga tomuyambe magana katomuyamba kuba alese akoze buli kimu kijja kuba kigenda bulungi mu maaso. Obuyambi bwo bukwata obwe baganda bo bewaleka emutukula baganda bo n'abaana bozozaala Kaleere nabo genda obayambe. Lwaki oyamba abamu nga nawe olina abeetaaga obuyambi? Pastor Ssenyonga mbadde nsaba weesonyiwe Pastor Yiga oba ojjukira ebintu bye waŋŋamba okukola ne recordings ezirina sigenda ziwa bannamawulire olw'okukuuma ekitiibwa kyo ng'omusumba omutuukirivu ow'amazima gw'atali nabbi wa bulimba ate nga tukumanyi. Kati wali ondikodingira ki njogere ebintu ebitaliiyo? Wali opanga ki njogere ku musumba wange taata wange omuntu amenti nze is my mentor, is my father, ntuuka omwogerako kubanga omanyi bandaba ku TV manyikiddwa onzijeyo ngompe emmotoka nze moze already nina emmotoka musumba yagimpa. Kati ate gwotuuka otya okuŋŋamba ompe emmotoka ompe ettaka e Kampala ompange nveeyo ku kituuti kyo njogere ebintu by'obulimba. Pastor Yiga bw'alina omusota simanyi bw'alina amagi nveeyo nti ndi mutabani we bakube engalo mu kyaki ndabigaana. Mbadde nsaba recording gye nakurecordinga sijja giwa bannamawulire naye konaagenda ewala ngenda bita. God bless you. Musumba Ssenyonga tukumanyi bulungi, nze ndi w'e Masaka nawe oli w'e Masaka. Bw'oyogera nti musumba Yiga si mutuufu oba gwe ng'oli mutuufu ng'ogamba nti olihore naye nga n'ewammwe tewakuulira ku bukojja wakyaliyo amasabo ewamweruka kojjawo mweruka maama w'omusawo ye muzungu bano be bayita ba medical yes. Naye kojjaawo alina essabo wakulira teri mutuukirivu wano, tuli banyiivu nnyo. Ssenyonga si gwe mutuukirivu, ffenna tugenda mu ttaka. Lwaki buli muntu avuddeyo ku Yiga? Maliriza ngamba bweti nkowoola abasumba mu ggwanga lyonna mujje mulaga obutali bumativu olwo musumba Ssenyonga okuswaza ekitiibwa ky'abasumba n'omusawo omuganda Mama Fiina n'avaayo n'atuusa omulanga gwe n'akootinga Ssenyonga byakoze. Bananga basumba nkowoola mu ggwanga lyonna n'abasumba abakyali ebweru mujje musumba Yiga nga akyaliwo mutuuse obutali bumativu bwammwe eri eggwanga. Tukowoola President Museveni vaayo okome ku musajjawo agamba gwe yamutuma gwamukozesa so atufuukidde kizibu. Avuma Pastor Bugembe, avuma Pastor Bugingo, amufuukidde kirala. Era musumba Yiga yalagula n'agamba kavudde ku Pastor musumba Yiga nga yakava mukomera yajjukiramu Pastor Bugingo yakugamba ku kilipu n'agamba musumba Bugingo mulabe waffe ali omu so teweeyibaala. Pastor Ssenyonga teweeyibaala totulina ffenna. Ekyokubiri nga maliriza Pastor Ssenyonga mukwano gwange ntuusa warning yange ku ggwe. Omulimu gw'ogenda maaso ng'okola ogenda opanga abantu osasula abantu okujja okubako bye balumiriza ng'obujulizi obumu ku musumba Yiga simanyi abaana simanyi abakyala. Munnange komaawo kubanga abamu b'otuukiridde batuukiridde tebasobodde ku mulundi guno okukolera ssente baaziganye. Maliriza ngamba bwenti Pastor Ssenyonga abasumba baleke waliyo abasawo abaganda fa kwabo banange twajja
kulokola bantu, tetwajja kumenyaamenya na kuyuza bantu. Tuli muntu omu mu buweereza era we tukungula tuzza wamu. So tulwanyise musawo muganda bona nesimbamu ngenda kutakiribuyo. Maliriza ngamba bwenti Musumba Michael Kato. Maliriza ngamba bwenti ti Ssenyonga bakuyiga abaana bayiga tosobola balabirira. Yiga alina engeri gyasobola okulabira ate alina famire ate alina ekika. Yiga tomuyita munaku toyita nti ekika kye kinaku. Ekyo kye njagala okugamba. Pastor Ssenyonga kabuye Pastor Ssenyonga waggwanga ki wano e Buganda omuntu bwe yafanga edda abantu bajjanga ne bakungubaga naye oyo omulokole ddala tasobola nakujja n'akungubagira wamu ne banne waggwanga ki oyo musezi n'abalogo bamusinga ebyange wasigala ng'alemezaamu muzaako ki Musumba Ssenyonga bw'onoddamu okulemera ku Musumba Jjengo oba n'ogezaako okwatakinga omusumba waabi n'abasumba bave ku kabe pasita ne waaba brother Ronnie muleke pasita Kakande muleke pasita Bujingo mwesonyiwe n'abaana ba Musumba Yiga baveeko kubanga tobamanyi oli out of family. Mind your family. Taina de gweyita. Byesonyiwe bw'onoogenda ewala tugenda kwata. Musumba Ssenyonga muganda wa